abali kusakata vibes bampita DJ Senior B Remix Wizard tuli wano muzivuga ku headquarters za nyininyini wano emakindi ya Mbaraka uwo mukulu Side Soft of course kitulese tugenda kwa tunyumyamu naye akabozi kali short nyonyonyo naye of course katambulira ko kyenyine ekiriwo mukimanyi Side Soft ne wamu MC Katsi bakubagana engumi situmanyi balwanira mukazi balwanira sente balwanira kyekituufu kubanga bakazi bali babiri waliwo mukazi wa Katsi gubaita Fie n'wabawo mukazi wa Manya omuyimbi wa Katsi Music gubaita Shamike so tutumanyi waliwo ne sente ze bakola producer eranga manager omuyimbi Shamike nsanso kula banze amina ta mulwana buzibuki kigambo Katsi yakera na postinga wasobe na kubiri walumu n'ekitundu nagamba nti gwe ne monoli yani gwa mentioninga Brian Gucci ne Asia mwamubba sente bulijjo oli mubbi Saidi kakati mwamubba sente nyingi musajja oyo kino ngenda kyogera bwenti sisobola kubba muntu gwensinga sente kyekisooka Saidi kanterere osinga Katsi sente musinga engato nsinga obuwangu musinga naye ebintu bino si byakwesoma eyo tuveeyo bw'aba agamba nti namubba sente yagambye zakize namubba ya mwamubanga sente okuva mu banka kuno kuva ku mobile money ye gucha ina national ID ya Fie yajibba eyafie yajibba gwe bwogenda ku mobile money bakusaba national ID okujjayo sente simanyi wa technology mungi kati tekisoboka nawe nabirayo munaye ng'abiwanise ng'ataddeyo national ID nti gye babadde bakozesa oba okubba sente ku mobile money sirabangayo mobile money esaba ID okujjayo sente sikirabangako so nze byonna nze kati simutwalanga omuntu oba aliko ekikyamu bwandabikiranga because okusinzira ku ngeri gyakozesaamu media n'engeri gyahandolingamu ensonga ze azihandolinganga omwana omuto naye amaze ebbanga experienced journalist experienced TV presenter ekyo nkimanyi kati saakuzaala bwe mba sirimbye simanyi kale gy'oyina naye bwe natandika kale okuwulira limuteera Katsi yali professional MC nange nkakasa kuba Katsi bw'aba ali mu myaka kale nga 37 taata wange ali mu myaka 39 taata wange anzaala okitegeera kyentegeeza so Katsi aba muntu mukulu nnyo naye engeri gyahandolingamu ebintu bye omuntu apostinga n'ekintu kyatalina kupostinga omuntu alina engeri gyakolamu ebintu bye etali nnungi kozesa showbiz kino tukiyite kabaddi mulina kyemubala because Katsi muntu abadde ng'avaayo napostinga ebintu ebisika attention y'abantu ng'alina kyagala okuteeka nedda munnaye no sikyabaabala naye obwongo bwe kye buba bumuweereza tuddeyo ke mabega katono wakwatagana otya ne Katsi kwatagana ne Katsi olunaku lwe nasooka okwogera naye yankubira essimu n'angamba gyebaleko lwe Side Soft nti ye nti ndowooza go omanyi bulungi okulikodinga amaloboozi ga Fie oga recordinga bulungi mbadde nsaba waliwo oluyimba lwe twali twakolewa Yaledi nga nandyetaaza obeere ne kyoyongeramu twadde tulutadde naye tetunnaba dutambuza nnyo bw'atyo n'angamba kwatagana ne Yaledi mulabe okitegeera nze kennyini nenkubira Yaledi bwe nkubira Yaledi ne munnyonnyola ekiriwo era n'entumayo Shamike ewa Yaledi tandabangako ng'omuntu
okitegeera nentumayo Shamike yagira nakimayo data namuleeta bwe kityo bwe kyali ng'era kati simulabangako twogera ku simu okulaba kati face to face namulaba mu January owamagati guno 2019 yes okumusisinkana akole mugola ko mwantu ejebale taata guno tuddeyo ke mabega still kati sakubira esimu wali already okozeko enyumba ne fee nali nkoze ne fee naye nga sirabangako kati singa ate soogerangako naye kuba nakolanga ne fee nga muntu okitegeera because nze mu kujja Kampala nze kenyini nze yasooka okuyiriba fee bwe namuyiriba onannema nati Nathan namundeetera okay ako hambo bali bakola luyimba ki bali bakola nyimba zaali nnyingi awe twakolera what did you do kati so mufuna guno omwaka bwe mufuna guno omwaka ne munnyonnyola ebyemabega byonna ennyimba zenkoledde fiye ne munnyonnyola kinaye we namusanga mu state etaali nnungi because baali baawukanye ne fiye nentuuka ne mugamba omanyi nga omwakola ddala oluyimba lwe yakuyitira ne mugamba nga otwalukola lwafuluma n'ofuluma ne mugamba munnaye nkoze ebintu bingi sisasulwangako mu fiye kwentadde ne show yange ey'ejjinja New Age Fest gye nawa fiye ssente ne munnimba nti omupiira gutudde wali erugazi n'atajja kuyimba ne mugamba mujja kunziriza ssente temwanziriza bingi ebituuseewo naye tetujja bigendamu wabula simanyi gwe bwolowooza ngenda kukola bwenti paka because ndi muntu eyeetaaga essente ne munyonya ne muganzi seetaaga linnya because bwoba seetaaga kuba famous nnyo seetaaga sikola interviews ku TV sikola ki n'agamba it's okay okitegeera kati n'agamba kikyolowooza ne mugamba nja kukubuulira awo teyanzirira okumala wiiki nga 2 bwe tuvaawo ne musanga ng'embeera mwali si nnungi baawukanye ne fiye ayagala kwewa butwa ali awo kati nga bw'omanyi byonna bw'oba mu mbeera eyo embeera ya kati alina omukwano mungi nnyo eri fiye mungi so bwe musanga awo nenjagala nze muzze ku track okitegeera nenjogera naye because nze yembera nagirimuuko njimanyi bwe njogera naye nalaba nga ndowooza nina kyensobola okwongera ku bulamu bwe n'okubukyusaako nemuwana amagezi nemugamba muganda wange ne brandi yo nnene okitegeera brandi yo nnene naye ate togifunyeemu nemuwa example nemugamba abadde bonna baabo batandika zipapo pate saa zino zitandise n'ofuluma okitegeera ne mugamba gwoyina ki ne mugamba waliyo kampani esobola okuwa nti kale beera ambasada wa Airtel oba Africell okitegeera ne mugamba kati olina okukolawo ekintu ekyakabi ne mugamba kale bw'oba osobola opambana endongo tukole record label okitegeera eyimiridde eri registered ng'eswana okuba n'abayimbi 10 nemwe tutandike ekintu kale tutandike ekintu ekiringa Swangs Avenue tomanya naffe tujja tuukayo kuba nkumanya osoboyiwawo omubiri nagamba nina already kyembala bakiyita I love music biki nemugamba kale nze nengenda bwe nagenda naddamu okubira kati essimu nga mugamba omanyi kampani tugenda giregisteringa oyina ku ssente n'agamba tayina nenkwata ssente zange nenkubira lawyer wange nenkubira ne Ian ye yakola logos ezo Ian samusasula Ian kiriyowa ejjinja oyo w'ejjinja kuba ankoledde artworks nyingi nnyo so nemukubira ne munnyonnyola ekiriwo nankolera artwork oyo nembisindikira kati naye napiikinga vibe n'alaba company ki I love music olwo gye twagala okuregisteringa kati bwe ntula ne lawyer wange n'agamba kale tujja genda tu booking erinnya tucekinga oba erinnya gye liri bwe tutuukayo
ng'ekintu kye baagala ekintu kye twagala okuregisteringa I love music tosobola kiregisteringa ne batugamba nti mulina okukyusa erinnya eddala awo seebuuzaako kati kuba nayagala kutambuza kintu speed okitegeera ne choosing erinnya nenjituuma Cats Music. Yes. Olwo line lawyer gwe? Yes, ndine lawyer wange okitegeera yanenga ye wendi yabeera ubezi kulaba sigwa mu nsobi sikola kyo kitegeera so bwenvayo nenvayo nempapula nenzija netuziyitamu tudesignize biki byonna nenziramu okubira kati ajja signinge bwe namukubira yajja twasayiningira wali ewaluna mubiri ku restaurant we twasayiningira abantu abaliwo nga tusayininga waliwo Chrome waliwo ogayo omulala mwerabidde erinnya nange ne lawyer ne Cats okitegeera Cats akkiriza mutambuza Cats Music. Yes. Ng'olwedde empapula zonna ziwedde nga nze neewadde shares za 5%. 5% bw'oba registeringa company tebasobola kukkiriza company egende bugenzi oba simanyi ngeri yakinyonyola nti ya muntu omu ekisoboka. Yes. Erina kuba limited by shares. Yes, so neneewa 5% okujjuza kiri okitegeera na signing era naye teyakifunamu buzibu na signinga company neggwa bwetutandika ne mugamba ye yafuna 95. Yes, bwe tutandika company eyo ne mugamba kati tutandikirawa already ayina omuyimbi Hayes mugamba ne Shamike waali bonna tubatwalira omwo nanga tugenda kola tutya ku Shamike ne mugamba nja kolanga videos nkole audios kuwene sente za promotion okitegeera damuka statement ye yagamba gwa mugamba nze mugamba nja kola videos nkole audios nkole ne promotion kuwene sente za promotion wengo wakati yes ya promoting kati nga gwe kicho yagala kukati nganze kyenjagala maanyige because ekisooka kikino amanyi abantu ebintu bya music bino birimu technical know-how okitegeera nti ali connected nnyo ayina TV ayangulirwa ba DJ ate munywa bia abeera mu buli bbaala okitegeera nti tajja kuba mu bbaala nga atudde butuuzi nemwe njagala obere mu bbaala ng'onywa kuba olunaku otambula bbaala 5 njagalo ziberemu ng'onywa onyumirwa naye nga bw'okola ng'olina kyeweegattako ku bulamu nemwe so buli wona obogenze mu bbaala era saba endongo y'omwana nemwe kati gwe manager w'omwana era nze ngenda kuva mu kintu okitegeera njagala abantu balabe gwe Cats Music ku 5% yo. Yes. Era nenkola omulimo gwange nga bwe kyali ngukoze otuuka wano sifunangamuko buzibu bwonna tukyagenda maaso abala basakata vibe story inside soft atunyonyola buzibu bwe balimu ne yene Cats wenjagala okubuuliza bw'obanga ogamba nti nno gwe wakanya ne Cats okolerenga Shamike videos audios ng'owa ne Cats sente za promotion Cats million 3 gagamba gatadde mu Shamike ziliwezo ebyo nawe bintu bya showbiz kwejubisa kiringa bw'owulira bw'agamba nti namubba miliyoni 7 Cats amanyi bwe bayimirira ng'okutta 7 Toka Cats mwavu nnyo Saidi. Sijja nti mwavu sijja kweza kigambo ekyo. Sijja kweza kigambo ekyo. Yapozi za motoka ze bbiri aina convertible ne Harrier. Kuli keso okuva wane Kampala ne Tukembarara. Custom ya Cats Music. Kati bagenda kugoba mu Cats Music. Era byonna nabirabye. Nze nina kampani yange bagiyita Zivuga. Okitegeera gye ntwala nina kampani endala bagiyita Zivuga Travels. Okitegeera. So mu Cats Music sina kye ngamba nti kino kyange kino kitegeera oba kino nkyetaaga okitegeera sina kye neetaagayo so obanga obeddwa oba sigobeddwa kyonna tekirina kye kinyongerako okitegeera gwe oba oyawukana ne Cats tekikosa Shamike
nze ndowooza ku lwa Mukama tekijja mukosa because era Katsi yansanga Senior B gwe okutegeera mukola ne Katsi wategeera ddi era ku Shamike naye okuva emabega saakunoonyaako ku kya Shamike nali nkyala ne ku radio nga nkyala nganze nga Katsi taliwo okitegeera so ndowooza njabeerawo era ne Shamika ajjabeerawo kale kati kituufu mwabba ssente za Katsi kakati nga kubanga zibulira mu kampuni ya Katsi Music ezo sente teziriiwo ezo sente zazze bwe ziti okwogerwako sente ezo zazze nga kintu kitiisatiisa kumpositinga Katsi asobola n'opositinga ensiri eyamulumye ekiro olowooza ayinza okulemerera okugjayo obujulizi nti yampa sente n'enzirya kweri Katsi ne bw'aba ajjeeyo gundize eza baziyita batya records za company ey'omukutu gwakozesa okitegeera oba MTN oba Airtel oba ki ne bw'aba azireese buli 10 kye yali ansindikidde nange nakirecording ate manyi kyali kyaki okitegeera either mba muwoze nanziriza okitegeera kuba ebyo tubadde tubikola nnyo waayo oli wampaayo 10 awo ngenda ddi kuwola eggulo n'alizza mpaayo okitegeera which is okay okitegeera tayina miliyoni 7 Katsi zasobola kuba nazo nga zeekutte bwe ziti teyapositinze ebintu bye poloti biki ng'asasula mitwalo 245 ebyo muganda wange kiki ekiriwo kati so Katsi yansindikira message n'angamba okwawukana kwaffe kwali bwekuti Katsi yakeera ku makya n'akola ka video yali ku kivulu kya Gravity n'akola ka video n'agamba oyo Shamike sirina bwe muyita si mukyala wange si muyimbi wange si ki mulaba bulabi nti muyimbi gwe nasanga ng'akola ne kyali wange Side Soft n'ensalawo muyambe wakalaba ku muntu abakuwadde brand n'agikutuuzaamu naawe n'okkiriza n'omala ogipromotinga n'omala n'ovaayo n'okola ekintu bwe kityo gw'olowooza yali fair because waaliwo abantu abaali bayamba Shami ku lwa Katsi obeera obasazeeko okitegeera obeera obasazeeko so bwe kityo bwe kyatandika mpola mpola nga kijja nakati bwe kyajja bwe kityo ng'omuyimbi omukyala ali emotional yankubira n'angamba nga nange sinnakalaba n'agamba ate worst of all Katsi akapositinze ne ku page yange eya Shamike n'ensooka n'engendayo n'enkalaba n'enkajjayo omanyiyo okupositinga takirinaamu buzibu olaba enkuba eyo nti etonnya asobola okudda wali na recordingamu awo ka video awo nasayo n'akateekayo tewakalabye amini London so muli baavu nnyo temusaana kulinnya nnyonyi kugambye musajja ali London kugambye kakati Shamike nga alumizibwa kati Shamike bw'akiŋŋamba ne mukubira ne mwatusinkana ne tusisinkana bwe twasisinkana awo omusajja teyawuliriza yatuuka n'atuvumaavuma n'atuwemula n'atugamba maze mu industry muno emyaka 15 amanyi kyakola tetumanyi pyara tetumanyi yes bwe yapositinga ka video yako omanyi caption gye yassaayo yassaako nti fiye pyara kitegeeza ki kati kitegeeza fiye yakomawo fiye waali mu Katsi Music simanyi oba ali mu Katsi Music simusisinkanangako bukyanga komawo yes simusinkanangako kuva we nawulira nti akomyewo omanya nti ba mistaking ebintu bino kaabe Shamike tasinkanangako fiye ye ate tamulabirangako ddala face to face
Shamike yakasinkana kati okuva twasinkana omwaka kugenda kuggwako giri emyezi 11 yakasinkana kati emirundi 9. Oli serious? Yakasinkana kati emirundi 9. Naye because buli wamusinkana bwati amukwata ne bagenda okitegeera n'amuzuuza n'afuna wali ebifaananyi ebyawali kati bwe biba bipostingibwa omuntu alowooza mbu buli lunaku omwawo bali bonna okitegeera ekitali kituufu. So bwe kyagira bwe kityo netugiramu netufunamu obutategeeragana netwagala twogere ye najja n'ayomba buyombi netugamba akatumuweemu break soke tusirike tweweemu break actually fenna tubeerewo buli omu asooke akakkanya obusungu tulyoke tukomewo twogere. Nagenda okulaba nga mblokinze nga blockinze ne Shamike ku social media konna kyobulaba takyasoba mutaginga. Bwe kyali bwe kityo nensirika nengakanindeko wiiki ey'okubiri neninda wiiki ey'okubiri nendaba nga nendonga evuddeyo ku TV okitegeera nga ndaba buli kimu kikyuka. Nansindikira message naŋŋamba kati nina okakasa nti mugwa okitegeera neŋŋamba ye kiki kumbe ye yali asobira fe abalina okwetonda because nali namulaga okuva bwe twatandika nti ne bwe mba sisobezza neetonda obeera humble all the time. Yes naye koros nagaana nenga sigenda kwetonda because siri mu nsobi namuyise mugamba nsobi gye yakoze nanvuma ebinene nangamba nga bwamaze mu industry emyaka 15. So tuba tuli awo muli neŋŋamba naye lwaki kati ninda ate omuyimbi agwe nga nsobola okwepambanira byemba nsobodde okitegeera nendandika okukola mpola kati ate ye nekitandika omuluma okitegeera nanyongera message endala tewalaba kyatuuka ku fiye tewalaba bwe nattakalira ya fiye okitegeera nga njawukanyeeko kati ngenda kikulagako gwe n'omuyimbi wo ngenda balaga nti mugwa wansi okitegeera. So ali proud okuttakalira z'abantu ye munnaye teyandibadde proud naye ndowooza nze mukulu wange nkitwala nga alina ekikyamu ku mutwe okitegeera. So simunenya just manyi omanya nti waliwo ekitali kituufu okitegeera. Era namugamba nti bw'oba ocomplaining nti ogaa nti sente ze nakubbako nali ntwala fiye mu rehab nemuganza ate singa nazifunanga oŋŋambye ntwale fiye nandisoose twala ggwe kuba weetaaga rehab nga ggwe omuntu okitegeera because bwonga nti fiye yali yeetaaga rehab ze sente ze nakuggyako ng'ate ggwe ekizibu kyo kinene okusinga ekya fiye. Bwogera ku rehab awo kati si mu biwandiiko bye kasoba kwesa luzungu ki agamba nti abeera ataddeko alright agamba nti mmwe bwemwawaayiriza mbu mwatwala fiye mu rehab e Rwanda ate ye kati sagamba e Rwanda teri rehab ate ekyo saakirabye biri posti ziringa ssatu anti oluzungu lw'engeri gyaluwandiikamu lutuuka ne lumbuzabuzaamu naye byonna ekikulu mu eyo story yonna ogambye olina zivuga travels. Yes zivuga ne zigenda e Rwanda wali rehab abantu bafuna ebizibu siyinza kwogera ku kintu kya rehab ekyo because sikimanyi ono yakireeta buleesi byonna kati eyo story yonna gye yaleeta yagireetanga weapon kuba yo yanoonya wanzisiza ne wasiza omuyimbi okitegeera n'alyoka ateekawo ekigambo mbu namubba nga kyekyoka kyasobola okunnyigirako okitegeera tuli babbi kitubeereko tusirike. Lucky enough bwe nali ntandika okukola ne kati bantu bangi bamponinga nnyo ne lawyer wange yennyini yamulaba engeri gyali arrogant nangamba oyo gayi mulabye just kujja okusayininga obusayininza awo nsayiningewa mwanguwa ate nze ngenda naye nga tefe abamuyamba okitegeera. So nangamba oyo buli kyakola mubeereko naye beera careful
ngera naawe obiraba y'omuntu akera ku makya ne bamugoba wali ne bamugoba wali ne bamugoba wali ne bamugoba wali okitegeera n'avuma oli n'avuma ono n'avuma ono n'avuma ono okitegeera so muntu wa ntalo bino byonna nabisuubira ebiriwo so si bipya kyova olaba ye akozesa bigambo nze nkozesa bikolwa okitegeera nti ye yagambye ngenda kuleeta obujulizi nti otwala fiye mu rehab biki ngenda kuleeta obujulizi nti nakuwa ssente abyogera ku social media tobiraba kati abakuba na bujulizi teyandibuza na muntu mpostinge oba sipostinga anti we mama wakanyiza nti tayi olaba yasabye ebyobugagga najjayo ebyobugagga yajjayo ebyobugagga wabirabye nabirabye mwabaddemu chupa za bereya nalikako emmotoka ze bbiri convertible ne Harrier convertible naliwo nga bagigula ngimanyi ne sente zaayo neyagimuguza na buli kimu kyeri okitegeera nasaako ne passport n'atulaga buviza obwa wano n'endala ezifulumamu nga nnyo ezigenda ewala okitegeera agambe nti convertible yagigula $15 million. Such an expensive car. Yes, you don't know no kudona. Saji wa bei tu. Katuzako chisaidi. Because so kusawa zino nze nasigadde mu ndongo yange omuyimbi wange alina oluyimba olupya baluyita obuntuntu. Yes, ngenda kuta video encha. Simanyi oba onaaba oba no video bagirabye encha oba bagirabye ndi bakimanye video kweri encha so ngenda kugita video bagita obuntuntu omuyimbi ali okay taina tabu nange ndi okay yes just kine kibeerawo because omuntu omu yanyize n'asalawo atandika okuba ne byatupiningako ebitali bituufu byatayinaako obujulizi okitegeera yet naye nga mu byonna nze ngamba tubadde bakyali ebyaddala tubadde bakyali otuuka ku ssa nti omwaka mulamba essimu ya Katisi ebadde edivertingibwa ku yange omanyi bagamba otegeera kyentegeeza omwaka mulamba okuva bwe namusisinkana yakwata essimu ye n'agamba mwana receiving nga amasimu gange teekamu divert gwe sikutte gwe sijjewe bw'aba kiwakana bacekinge mu MTN njaga okumanyira bani bagamba nti serebu taba na kyama ate teri gwe batayogerako oli musajja mugumu nnyo kubanga bagamba abakumanyi nti naawe toli mwangu naye olaba wakwatagana ne Katisi ebbanga eryo lyonna kitegeeza kaakati ofubye obutaba mwangu omanyi oba waliwo olugero ga nti oba obugonvu bwaki obugonvu olujegere gemaanyi gaalo ndi musajja musoga ne Katisi byonna byatuuseemu ebintu biri bibiri ebyanzijjako waye yaŋŋamba ndi musoga sinnaweza 45 ku reasoninga naye gwe yali jasalinga kampani ye okitegeera nanga sitegeera naŋŋamba ndi mubbi ebyo bye byanzijjako ki nze nali sibeeranko mu kamera okimanyi bulungi emirundi gyozze ng'okola interview nga ndi mabega eri mingi kuba sinoonyangako kuba mu butaala si bwe bulamu bwe njagala obulamu bwange nga ngula wali ekikomando n'endya nembeerawo okitegeera so eno gyendi olabayo mbeera mu ghetto teri amanyi mbu nze side soft teri akimanyi ne bw'otambula ku gate yange awo n'otukawo mbu side soft baga tetumumanyi era we nasooka okujja banyeenya mitwe okitegeera so ye life gyendimu naye okuvaayo bwe nti ekintu ekyo kyannuma nnyo kati Katisi alina ekintu ekyo nti andabamu obunafu obwo because ndi musoga era n'abalala bonna kati abagamba abammanyi nga bugamba nti abammanyi bagamba siri mwangu ndi musajja mugezi nnyo okitegeera ndi musajja mugezi nnyo nti nze bw'ogenda ejjinja
navuga emmotoka gye bayita TX ku myaka 15. Olabye ku myaka 10 n'emeka 15 ye bw'aba ndabanga omusiru siganya ntwalira awo okitegeera ya so kyekyo abantu abalaba Sakata Vibes mwenna mbasaba buwagizi mutuwe obuwagizi ebyaddala tetuli bantu babi. Amanya bampita Side Soft nkoze ennyimba nnyingi nnyo mbadde sivangayooko ndi producer era ndi manager wa muyimbi ate ng'era standikidde mu kumanaginga Shamike yekka mbadde n'abayimbi bangi. Kati enkolagana yo ne Fie enaagenda maaso? Fie simuyinaako buzibu kyova olaba ne mu kumwogerako kitono mwogerako because oli yamuleese siyinza mwogerako because y'omuntu ali innocent okitegeera Tuyanza nnyo abadde Side Soft wano ku Sakata Vibes ne DJ Senior B Remix Wizard maanyi ga mugongo yali ku kamera. Tuli wano kuzivuga era katulabe nga tuvaawo ne anthem ya Sakata Vibes ate lwaki tezivuge Sakata Vibes.